Frank Lwine gemanya wano ku Uganda empya we tusinzidde okuweerereza era nga nzize n'amawulire gano go gagenda kunyuma olwaleero kubanga ekintu kyedomodde dda gano gagenda kunyuma. Omukyala gwe mumanyi nga Princess Remi gwe mumanyi akola ku programu ya Spark TV emanyikiddwa nga Live Wire, omukazi oyo ayitibwa Princess Remi kimaze okutegeerekeka nti alabika ali in love with Eddy Kenzo era nga bw'oba weetegereza ekifaananyi ekyo kyeyeekubiza ku mmotoka n'akabonero akali ku number plate kasitaako kitegeerekekeddwa ddala ye mmotoka ya Eddy Kenzo kwe yeekubidde ekifaananyi era nga bw'olaba emmotoka eya Eddy Kenzo bwefaanana n'eri oli kwe yeekubidde ekifaananyi. Kati kimaze okutegeerekeka nti kyonna ekigenda maaso ebintu tugenda kubirya essaawa yonna nga Eddy Kenzo bwe yatusuubiza nti omwaka guno agenda tulaga omukyala omutuufu era nga busimayiro obulaba ku mimwa, busimayiro obulaba wakati w'ababiri abo, busimayiro obulaba weebuli waliwo ekigenda maaso mwe kye mutannamanya naye nga ffe tumaze okukizuula. Beera lwedde ggwe ali eyo jjayo olugoye lwo lubeere kumpi kubanga ekintu kirabika kigenda kwedomola omwaka guno, ekintu kirabika kigenda kwedomola omwaka guno. Amazima go gamaze okuzuuka, amazima go gamaze okuzuuka. Omukyalo oyo yapositinze ebifaananyi ebyo era nga bw'okirabye yabipositinze ku Instagram n'agamba kakibalume, yataddeko caption ng'egamba kakibalume. Kakibalume kye kigambo kyakozesezza nga caption, wabula kati amazima gazuuse nti Eddy Kenzo ayinza okuba ali in relationship with Princess Remi. Tewali na kuyinza, kino kiragirawo amazima ddala kubanga Eddy Kenzo yatusuubiza guno omwaka nti agenda tulaga omukyala gwagenda okuwasa oba gwagenda okwanjula, wabula amazima gamaze ne gazuuka. Ne bw'ogenda ku Instagram essaawa zino ku Princess Remi, omukazi oyo bw'ogenda ku Instagram ye eyitibwa Princess Remi osobola olaba ebifaananyi ebyo nga bwe yeekubiza ku mmotoka, osobola olaba ebifaananyi ebyo bye yeekubiza ku mmotoka era ng'awo yabadde ku Serena nga bw'olaba eyimiridde awo yabadde ku Serena. Wabula naawe njagala okwate ekkubo ogende ku Instagram olabe ebifaananyi ebyo bye yataddeyo, okakase olabe na caption ki gye yakozesezza, okakase amazima nti wakati w'ababiri bano waliwo ekigenda maaso gwe ky'otannamanya, waliwo ekigenda maaso ekikwekeddwa gwe ky'obadde tomanyi, wabula ffe kye tumaze okuzuula era nga tulinze kugwa mu bintu. Ennaku zino Eddy Kenzo ne bw'omulaba ne simayiro ey'amaanyi ebyayita tebikyamukwatako, wabula ayina kyonna ky'agezaako okukola emabega mmwe kye mubadde temumanyi. Ne bwe mulaba ayina simayiro ennungi ey'amaanyi, ayina dda yafuna dda omubeezi eyadda mu kifo kya Leema mwe gwe mubadde temumanyi, wabula nga ye ono tetumanyi gye binaggweera na Leema naye nga tukitegedde Eddy Kenzo afunye omubeezi, ayina omubeezi gwe tubadde tetumanyi naye nga finally tumuzudde, tutegedde yaani era tutegedde na ki kyakola. Wabula mbasaba nsigadde mpitibwa Frank Lwine, musubscribinge Uganda mpya, mbagala nnyo, musubscribinge.